kati wano nkubulira reality oyinayoko ku mukyala ng'omwami we amaze kukyaya emyaka 5 ng'ali wano genda omumbulizo oyagala omwami wadde kati okubeera ne mujjawo gw'omanyi n'okubeera ne mujjawo gw'otamanyi kiriwo ekikola ku sayidi y'abakyala byombi sibyagala byombi sibyagala tewali kikola gw'omanyi aleeta obuzibu okulwanagana wakati wammwe gw'otamanyi abeera dangerous ku mukyalo ono atamanyi singa Katonda n'akuwa chance n'ofunayo omusawo w'ekinnansi omu n'omukolako interview n'oba totaddewo kamera oba bano basheeki bano abasoma dduwezi n'ez'okkuba ebitabo gwe tuteekawo kamera yumya bunyumya mboozi naye ate toteekawo simu nti omurekodinga ajja kugamba nti abantu abakyasinza obulogo be bakazi abasiraamu naye ku nsonga zaaki ku nsonga z'amaka kino abasajja tebakimanyi ate abasajja balina n'ensobi endala gye bakola n'abeera nga nze mukyala we n'afuna sayidi kiiki n'amubuulira nti gwe mukazi wange ye Namayanja takumanyanga kati omuwala oli waaba mmanyi abeera abawabulabe gyendi kati byombi nze sibyagala entegeera yaffe abakyala tuli basiru nange kanneeteekemu tulabangako ku mukazi agenda mu maka n'asangamu omwana ow'emyaka 8 n'amukuba ng'amulabira mu kifaananyi kya maama we eyagenda edda nakirabako lwaki abaakuba omwana ono bujja n'obusiru kati omukazi waakubidde omwana atalina kye yali amukoze ate singa abadde asobola okulaba ku maama we kaakati abaana benkusanze nabo Faruuku si babuzibu nabo nze bensanzeewo ng'ogenza okunkwana ng'olina abaana abo nze Namayanja sirina buzibu nabo abaana benfunako obuzibu be bato ku benzaddewo nkufuna nzadde omwana mu 2023 oŋŋambye Faruuku olina abaana 2 nze nenzaalawo owookusatu mu 2023 ate n'ondeetera omwana eyazaalibwa mu 2025 oyo we muwe maama we wemanze mukyalawo onzikiriza okuzaalayoko ku baana abatali babo n'obaweerera naawe n'omikisingamu okkiriza woba tokkiriza tontabula Faruuku ojja leeta obuzibu nze simwagala mujjawo muyeekera era simwagala temuggwa ani ataggwa igwe sigwa buki singa gwe toggwa naye leero wipanka kyekiriwo Priscilla wange ndi wano ogamba ki Faruuku ogamba ki Namayanja ozeemu okunumba mu kyalo kyaffe nange kyekyalo kulekayo bambi mu Amerika nali navaayo muli mutya gye tuleba mu Amerika bagamba ki gye bali bampeerezaayo kaki baani bomanyi bonna bw'obaddemu olinayo interview nyingi nnyo z'obadde ng'okola zibadde zinsanyusa actually olina interview gye wakola to me it is the best zonna ze wakakola mu Amerika omwami yali munnayuganda yakkiriza ensobi ye nti yaganza abakyala bangi sente ne zimuggwako yagamba mbu yali atunda electronics erinnya lye liŋŋenzeeko jeje oyo naabeera gundi wa Jamira nze nali ndowooza nti just jeje asalako obusazi erinnya lye buuza Jamira kale nze omwami oyo muganda wa bawa Jamira ono ye mukulu we jeje sound ogimanyi yes mumanyi kenyemanya jeje oyo yatandika ono n'agitaking over ono n'akola jeje sound muganda kati omwami oyo story ye yasinga okunsanyusa sijja okoze luno lw'obaddeyo nti kiki kyekikusanyusaamu sirabangako omuntu akola nsobi ate n'agikiriza mu kamera simanyi lwaki abakazi story mwajagala nnyo najagala kubanga yeetondera mukyala we mweyagaliza seeyagaliza naye njagala okwebaza omukyalo oyo yagamba ye Juli njagala okwebaza omukyalo oyo Juli olw'okuyimirira n'omwami oyo mu nsobi ze zonna kyali kirungi ekyokuyimirira naye yes kyali kirungi ate mwebaza Juli n'olw'okukkiriza abaana abo omwami oyo bye yayogerako nga gwe omukyala kikkolera kyansanyusa nnyo omwami kinsanyusa omuntu yenna okukkiriza ensobi ye newaba mukyala newaba mwami newaba mwana so tuli wano ne mugana wange mwannyinaze Priscilla Namayanja ndi waka nkirinzeemu no makeup mpozi wano oli wakaawo
wano tulegayaza bomakago ebyo babimanya dda waliwo atakimanyi babimanya dda naye ng'olisoboka nze nasoboka dda olisoboka olitwalibwa mu maka amalala oba akweyungako alina kujja wano nasoboka dda okugenda ewalala just kadde kabulamu oli ready wabulamu obudde butono nina pulaani yaayo gyesaagala ku unveilinga kati naye nga pulaani weeri yesebo naye abakazi ennaku zino oba bakyasoboka abakyala basoboka basobokera abasajja bagamba abakyala temukyasoboka kale ekizibu kye tulina kiri kimu oluusi tuwungamu katono naye omusajja wabeera ow'amaanyi akubogoleramu katono emu bbiri ssatu ng'otereera awo kikyotegeeza Priscilla anti mulimu omusajja naye ng'ojja omwerijjako naye nga omwerijjako naye bambi nga tagenda kati waliwo n'abagenda n'abatagenda omusajja wabeera nga mugonvu nnyo omulinnyako nga bw'oyagala naye waliwo omulala gwe weerijjako n'ogamba olutasobose kamuleke mukakamu okakasa opima otya nti oyo tasoboka kati ng'ono yanneerijjako tagenda ono aliwo tagenda obusobozi bw'omusajja atagenda abeera atya oyo ebisaanyizo bye tomuweta tomala gamuweta tomuweta tomuweta mu ngeri ki financial nedda mu ngeri zonna anti oba omuleetako obwasere ebundi wakabi nazimba nivugayo akamotoka n'agamba wewe wacha ate nandisobose ntya kizibu ky'abakyala abasinga naddala nga bakola sifayo okola mulimu ki sifayo okola mulimu ki kuba oyinza okuba nga oyisasula emitwalo gyo 7 mu kazigo kowoobeera n'ogamba kati onaŋŋamba ki so omwana ajja n'akikugambeera ne butamuddamu ewuwo oba ewuwe wonna akukontrolingirayo watya buti natya watya oba walya oba watya oba wagwa byonna olabika obiri watya nze abaana bamanyi nga ali mu gundi CEO wa kitongole nga ganze teri musajja agira wano naawe anti relationship emala neefa with time kituufu emala neefa ogaana okukkiriza bagamba buli musajja yenna omusajja yenna aba musajja ku saidi y'omukazi kiri kitya mulimu abatya omukyala waasukkirira obusente omwami n'atya n'aba mugonvu mu kko naye amala n'akoowa okugonda atya anti kati katugeze abakyala abo ba CEO ennaku zino abawala basomye n'osanga omuwala nga alina emyaka 35 naye nga tyalina masters ye kati ng'afuna obukadde bwe nga 10-15 omwezi nga akoze ne businesses investments kati ate ng'oluusi asingako omusajja gw'alina newankubadde ng'oluusi omusajja ayinza okuba asinga ku myaka oba nga benkana kati omusajja ono bambi abeera intimidated oluusi n'atya naye mulimu abatatya era wadde ng'oli CEO ayina engeri gyakufuŋŋana abaana mwe bali twale eri basiryo baba batya abaana anti relationship emala n'egaana emala n'egaana kiki kasente kano ke kaba kawaga abantu kiki oba jasi bitabo kiri mu butonde bwa mukyala waafunayokko ku busente ne walemu okubeerawo amukulembera amera amampaati omusajja walemu gatema walemerera okugatema amatabi agaba gazze ate jjukira nti ffe tugamera tetutegedde nti tugameze abakyala tuba tetutegedde nti tugameze naye omukyala kati omwami waaba agalabye n'agatema ate kiyamba nnyo nga gakyali mato naye gaba gakulidde ddala tomala gagawagulayo nga ogawagula okusinziira ku mukwano omukyala ono gwaba akulinako baga waliwo agatawaguka anti we gagaana okuwaguka omukwano ogwo relationship emala neggwawo Priscilla okujjako ng'omusajja ono talina wadde ali ku 0 naye ate era wadde talina waafunira era amala n'agenda
kati ekitegeeza omusajja yenna okuwawaagula amatabi g'omuntu eyakolamu omukyala eyakolamu olina okuba na bisaanyizo ki? Olina kubeera nga oyagala omukwano ogwo gubeerewo. Ekyo kimu. Ng'ani asinga okwagala? Igwe omusajja nga mukazi? Tekimatalinga ani asinga okwagala. Omukyala omwami oteekeddwa okuba nga olina okwolesebwa kw'omukwano ogwo. Kati okwolesebwa kw'omukwano ogwo oba ekikutemesa amatabi gano oba oyagala omuntu ono yeeyise bulungi in the long run. Amazima gali nti nange kamwa koogera. Sometimes nyinza okukola ekintu nga simanyi nti kikuyisiza bubi nga gwe Faruku. Naye nga nkikola nga nze. Kati we simanya nti kikuyisiza bubi gwe ate n'osirika oyinza okusigala ate ng'olumwa. So singa oba onnenyezaako nsobola okutereeza n'enkyusaamu. Abakyala nabo balina ego. Kituufu. Oba ego eri mu basajja ffekka? Ego eri mu bakyala n'abaami naye okusingira ddala ey'abasajja ya butonde. Okusingira ddala ey'abasajja ya butonde. Ego. Katonda yagigaba. Ey'abakyala ejja ne status. Nga mulimu okusoma, mulimu ensi mwali, ekifo mwakolera, n'obuntu obutonotono bw'aba asobodde okutuukako. Kyekyo ekireeta ego mu bakyala. Era gye weegendereze kizibu nnyo okusanga omuwala akola ku mobile money ng'alina ego oba akola ku mafuta. Leka naawe. Sikulimba kubanga aba amanyi nti atandika butandisi. Naye gy'osanga omuwala yenna eyakagula akamotoka ke ka vitiizi. Tolina ky'omugamba ne bw'oba ovuga V8 ye alaba nga yakola ki? Yakolamu. Yamalayo. Buli muntu aba yakolamu okusinziira ku level mwali. Kati omukomparinze na mulala. Kati ate omusajja amalako ego ye nzaale oba just nayo status yeno buildinga. Abasajja ego yaabwe banzaale. Abasajja ego yaabwe banzaale nti ne waba nga talina nnyo kyalina mu bulamu. Katugeze kantandikire ku muntu yakafuluma mu university nti asobola okuba nga anoonya bunoonya mulimu nga talinaamu wadde n'akasanvu akalinnya booda naye tomala gamuleetako sagaliko. Kitegeeza nti ego yammwe ki? Nzaale. Kati abasajja abamu abo boolaba nga alina sugar mami oba alina omuntu amuwasiza n'omulaba nga mugonvu kiba kyakaseera ako. Era w'omuzza ku bbali nga tewali kamera n'omubuuza owulira oti ajja kugamba lumu nja kuteeka ekikazi ekyo. Olimba. Kale tewali buzibu bwemba nnimba nze mbimanyi. Abaana bakutemanga amatabi kati olaba bagatema nze. Bakutema? Bagatema. Bagatema? Bagatema. Kakasa. Ndi mala mulaba yagatema. Bagatema. Bagatema. Otulanga ndi mukakkamu. Kiki kyekyakkakanya naye manye naze. Okaddiwa. Okaddiwa. Okyali mwana muto. No, si kaddiye nti ndi muzeeyi. Naye okula n'okkiriza nti ku maapu kuliko abaana abazze ba Spice Diana kabagire nga bagitambuza. Ffe tubeereyo eno mu kyalo nga tuli easy. Naye olaba agatema. Simanyi nkuba kyeyo. Waawo oyo agatema. Otombuuza ebyo tugende ku topics endala. Next. Ulisirago wange. Next. Kati ego mu basajja nungi si nungi. Tumale tugende ku bakazi. Ego mu basajja nungi. Etya. Nakunnyonnyodde nti ffe abakyala ego kiba ki mu Luganda? Kwe kwematira omuntu kw'aba alina nga si kyangu nnyo kyakumukyusa ng'ayagala omuwa ekitiibwa ng'omuntu. Kirungi mu basajja oba sometimes kibi? Kirungi mu basajja naye we kisukirira kisobola okuba ekibi oluusi ne kifuuka toxic. Bano abasajja boolaba abakuba abakazi n'akugaana okukola togenda wano kati ekyo kiba kisusse. Naye omusajja ayagala omuwa ekitiibwa aba agezaako okuteekawo submission ne Katonda yennyini gy'alagira. Yes. Era saagala nnimbe nti omukyala yenna including me ne wooba nga wasoma nnyo n'oba ng'ozimbye ebizimbe 8 kati nze 2 gwe mmanyi nti alina ebizimbe mu kibuga oba ne Nabukeera. Kati abakyala abo balaba era tebayinza kuwangaaza mukwano submission eri weegaana naye ng'amazima gali nti ebeera challenging oba amuna akasente mukyala. Challenging mu Luganda nti ekusomooza gwe ng'omukyala. Yes. So naye ndowooza sometimes omusajja bw'aba nga talinaamu kasente ego yeetaaga okuba nayo
yeetaaga okwematira amazima gali nti oba agonde omwami agonda aba ali mu pretense nga wonoozannya firimu pretense ye eba y'akaseera naye nga ego eri ku musajja oba mwavu bamugagga Priscilla waliwo abasajja abaatondebwanga mugonvu 24 abeera understanding omanyi tuyina engeri abakyala omusajja wabeera omusirise ne yeesonyiwa ffe tukitwalamu nti mugonvu era ojje weegendereze mu bino ebya domestic violence omusajja ava mu bbanga n'akuba omukazi n'amuleetako olubala abamu batera kuba basirifu batera okubeera abasirise ng'azze ng'asirikira ebintu bingi obusungu ne bwetuuma naye ono akugambirawo nti gwe nno tommanyiira wamala okugamba tommanyiira ye aba abivuddeko alowooza otegedde kati woogaana okukola biri obuzibu bwe bujjira byaba alcomplainingako so ego ate mu bakyali eno ekola tekola omukyala okubanga yeematira ekola kikola tekikola kikola omukyala yeematire ye mukyala ki alinamu atannafunamu newe obanga tonnafunamu ekituufu kiri nti ego kukantandikire ku mwana omuwala ng'akyali muto wakati w'emyaka 18 okwematira ku bakyalo oba abawala kikola naye olema kusikibwa kutu kikola bagamba oyinza oluzinga emikisa nedda ekikyo kiba kikyo Farouk tugende maaso nti bw'obeera nga weematiramuko n'obeera nga osobola okutunuula n'ogamba nti Farouk kamwerekereze nja kugenda ne Tom n'olema kugenda na buli gw'osanze ekyo ego ekola then weegaana okukolera singa ejja olw'ebyo by'oba ofunye oluusi abasajja baffe bano bagenda ne babeera intimidated w'omukuba ennyo ebyo biwafuna ng'ojja obimukuba apartment biki mmotoka biki kati w'obimukuba era gye bigwera amala n'akulekawo towulirangako oluyimba lwa Silver Kyagulanyi nti ekyagaza omubi omulungi takimanya kiba kikye kyekimwagaza nti oli aba agonze oli omubi kati ono omulala omunyirivu oba yafuna ebibye n'abeera nga oludde ngo omusajja kukomplainingira naye saagala kino aŋŋamba ki ebyo bwe bityo kitusumbuwa ffenna including me nange kinsumbuwa naye submission y'omukyala eva nnyo ku bwagazi bw'alina ku musajja oyo nakyo omukyala asobola okusabumitinga gy'oli oba okugonda gy'oli wabanga akwagala ne wabanga alina nnyo naye kasita abanga yakusiimye aba asubmiting so sometimes abakyala mwetaaga okubaamu ne ka ego naye nze munnange oyinza okusubwa omuntu n'okola ne weematirira ku muntu ate omuntu oyo nga yalimu emikisa gyo n'odduka ku sakozi ng'ate sakozi yagenda okimala tolaba kati ekyo njagala okukirekera omuntu kinnoomu aba ayagala okwesiimira kubanga buli muntu aba alina ensonga lwaki asiimye gw'aba asiimye bwe kiri nti Farouk omuntu wabanga akusubiddwa n'ogenda nga ego ye yebadde yamukusubya omulala gye ate naaba nga ayize so kati nabadde n'omulamu ogugamba nti kulaavu ne ssente ddala kyekibeera ku mutima gw'omukazi abakazi kiki kuba abasajja bambuuzizza mu diaspora abakazi baagala kyekituufu twagala kitegeera ku leero nga tuli ne Priscilla Namayanja kyekisooka ku mutima gwammwe kulaavu ne ssente kiki ekikulembera ku mutima gyammwe wano tuve mu kubuzaabuza kati ekituufu kiri nti ekigambo ky'ombuza kiri straight sigenda kulonda kintu kimu naye ngenda kuteekawo ambureera y'ekigambo kye bayita okufaayo okufaayo kw'abakyala kulimu ebintu bingi mwekibabuzaabuza n'ogamba nti omukyala tamanyi kyayagala kyetwagala tukimanyi naye ekizibu ekiri mu kyo titwagala bingi omulundi gumu kankunyonnyole nedda twagala bingi omulundi gumu Farouk njagala onfeeko ne presence yo njagala onfeeko ne ssente zo njagala onfeeko ne keya yo era teri mukyala agenda kugamba nti nze njagala ssente zokka kubanga Farouk wogenda olwaleero e Masaka ne mala emyezi 6 nga sikulaba
naye ng'ompeereza ssente nja kutuuka nkugamba ate njagala kulaba. Kitegeeza twagala okufaayo, naye okufaayo kulimu ssente. Gwe okubaawo ng'omuntu, gwe okunfaako ne kindness ompulireko ekisa, onjagale, ontijjise, nzenna biki ebyo. Mwagala obatijjisa. Mubeere straight. Omusajja osanga omusajja ng'ewaka bbiiru azikola nga ssente azikulekera naye n'abeera nga talina budde bwa kubeerako waka. Ne tubuuza oyo omusajja ekika ekyo kiki? Kati Faruku njagala kuddamu ekintu kino. Omusajja asobola okubeera nga ali bize era nenkitegeera nti ali bize. Naye waba nga abeera Uganda. Waakiri waba mukozi wa safaari naye nga safaari eri Uganda. Twandigambye nti anfunireyo obudde waakiri omulundi gumu mu mwezi. At least mu luzungu bakiyita. Waakiri omulundi gumu mu mwezi. Wabeera nga musajja ali bize tabeera nnyo mu Kampala waakiri omulundi gumu mu wiiki. Mmere nga nsobola okulaba n'amaaso gange. Presence eno ey'obutabaawo nja kugisonyiwa omusajja abeera Bulaaya. Eyo ngisonyiwa abeera Bulaaya. Kuba tukkirize nti abeera Bulaaya tasobola kujja buli mwezi. Naye ndaba mulimu abantu abamu abafuba emirundi 2 omwaka. Najja. Wabanga alina empapula. N'abamu 3. Yes. N'amakinga sure nti buli luvannyuma lwa myezi 4 ajja n'abaawo n'amala waakiri wiiki 2. Kati oyo musonyiye. Naye ono akolera e Uganda tulina okuba n'enteekateeka ffe ababiri. Twerabe. Kyekyo. Twerabe ku ki? Biba bibuuza. Twerabe ku ki? Mulimba. Sometimes biba bibuuza kyekituufu. Waliwo Honorable yagamba bamubuuza abakyala baagala ki? Honorable yali mwami nga mukyala. Musajja. Honorable. N'agamba abakyala baagala ebintu ebyo. 5. Ekisooka ssente. Ekyokubiri ssente, ekyokusatu ssente, ekyokuna ssente n'ekyokutaano ssente. Mukyamu. Kaakati Honorable si mukyamu. Naye yayogerera status y'abakyala emu yokka. Alina abakyala be yayogerera tewalimu? Nalimu. Mweyo bracket? Nalimu. Eya ssente? Nalimu. Naye njagala tuddeyo ku mukyala ono gwe njogeddeko babirye. Nti wookwana omukyala alina ebizimbe nga babirye. Golowooza w'omuwa ssente ayagala ki ekirala? Yayogerera status emu yokka. Ali ku status egyo? Emu. Naye nze mbadde nkusaba njogerera abakyala bonna abangoberera. Yogerera. Kyova olaba ŋŋaanye okukuddamu ekintu kimu. Nti ssente. Njogedde ekintu kimu kufaayo. Okufaayo ne nteekamu ebirungo nti ssente. Okubeerawo okwo ekisa gye ndi okunjagala. Oli yayogerera status emu ey'abakyala. Omukyala nga talina we yabadde ayagala ssente. Ne wootajja gwe muwe ssente. Kyokka ate waagenda n'afunaafunamu ku busente ayagala obudde bwe obeewo. Oyo yayogerera status emu nze njogerera bonna. Honorable yali ku status emu. Abakyala batannakolamu. Nga tannatuuka wa saamusaamu. Teri muntu yatuuse waayagala. Taliyo. Yensonga kino Bill Gates akyakola. Naye omuntu wabanga asobola okufunayoko omutwalo gwe ogumu munene nnyo. 15,000 olunaku. Abaana bano boolaba baweereza emmere mu katale balaba. Bamuwa 3 padde. Omwana oyo waba talina mwana asobola okusobola omuzigo gwe gwa 7,000. N'agulayo obugoye bwe mu owino. N'aweerezaako ne mu kyalo. Kati w'omukwana w'omala okumuwa ssente asobola okukolayo ka wooteeri ke. Ekiddirira ng'ateeka ssente mu epuloni akwetaaganga gw'omuntu. Shawuli yako ogimanyi? Ngimanyi. Wali ogenzeyo n'olaba engeri abakazi gye bakolamu ssente. Ngimanyi. Bapaakinga amamotoka n'afumba akatogo nga balina bi epuloni w'ebintu bye basonsekamu ssente. Kitegeeza ayagala omusajja abeerewo. So abakyala bonna nga ye agamba nze ebirala tombuulira omusajja bw'akasampa ssente ebisigadde tombuulira. Oyo Honorable gwe yaliko. Ate abo nabo gye bali. Abo we bali be basinga obungi. Naye kikyamu abamukyamu ogamba nze ssente laavu nedda. Laavu njagifuna gye njagala nsobola okukasamba ne ssente nsobola ogenda nenfuna laavu. Omukyalo oyo taba mukyamu kuba aba tannatuuka mu ttuluba lya kweyimirizaawo.
naye waamala n'alituukamu amala n'ayogera nti nno njagala obeerewo, njagala onjagale, njagala ompe ne ssente. Kyova olaba mmwe mutulaba nga abatamanyi kye twagala, naye ebirungo bino byonna buli mukyala abyetaaga. Nze kati njogerera abakyala bonna. Omukyala ono ayagala ssente, ayagala omukyekingeko, omukubireko ku kasimu. Oba okolera wala ofuna akadde akamubeererawo, okujjako ng'alina abasajja bangi, naye nze njogerera ku mukyala ng'alina omusajja omu. Waliwo anti akasimu ng'oli akukubira simu na kubuuzaako nga tekaliiko mobile money. Nze okumbuuzaako mu lunaku sikiinaako mutawaana, naye ate bwe tutuuka ku bya budget ebya ssente nga nabyo bikolako, kubanga essente teziba za buli lunaku. Mulimu omusajja ng'akola shopping ye yeewaka, oluusi nga yakuwadde n'akasente akaba n'abatambuza wiiki, ate oyo waba akubidde n'akubuuzaako olunaku aba akoze musango ki? Tegubaawo. Kati ekitegeeza omuyimbi waayimba tebiba bingi, aba mutuufu. Aba mutuufu. Ye ambuleera eri gye naye ambuleera eyo nnene, ambuleera gwe gyombiseemu, naye wongamba nti mugenda ne mwerimba mu buyimba tebiba bingi ne mwekweka omwo, naye ambuleera eyo nga watandise ogisumulula erimu agantu gangi ge mutwagaza. Kaakati ono Namubiru yayimba akayimba, olwo lwali luyimba. Wano tuli mu reality. Oluyimba yali ayimba mu buyimbi. Oluyimba byali bibye, naye kati wano nkubuulira reality. Oyinayoko ku mukyala ng'omwami we amaze kukyeya emyaka 5 ng'ali wano. Genda omumbulize oyagala omwami wo adde. Nti genda omumbulize nti oyagala omwami wo adde. Ng'omusajja amaze kukyeya emyaka 5 nga takomangawo Uganda, naye ng'omusajja asindika ssente, mama gundi zimba, mama gundi twala abaana ku ssomero, zimba emizigo gya pansi, genda omubuuze nti oyagala omwami wo adde. Kiki ekiriwo? Ajja kugamba nti ye akomewo. Why? Tajja kugamba nti akomewo abeere wano. Ajja kugamba njagala akomewo ko mulabeko waba amwagala. Owaddala tuli kuba ddala kati. Kati nze ndi ku mukyala nga alina omusajja omu. Yes. Siri mu byakiyaaye. Ebyekiyaaye ndi wadde mbakugamba nti oli akuwa essente ne waafiirayo beera n'ono Faluuku nga akusaviisinga, naye nji ku mukyala alina omusajja omu gw'ayagala yakowa ebyekiyaaye. Eba ambuleera eri gye njogeddeko. So ne waaba bamusindikira $1 per week. Atuuka ekiseera n'ayagala omwami we amulabeko ko. Okulabako kuno kuyinza obutaba kwa buli kaseera, naye ng'olw'olumu mba njagala nkulabe. Kuba we sikulaba oleeta obuzibu bw'okunonooza. Wala twali eri kunonooza ki? Nga nze ndi eri neekuumye ononooza ki? Okwekuuma kw'abasajja ko saagala kwogerako, kw'abakyala nze kwe mmanyi. So kitegeeza nti kikyamu we tuteeka abakazi bonna mu bracket emu ne tugamba bonna bali confused. Kikyamu. Omuwana omuwala agenze n'akola, ngenda kuwa kwabo ab'e Bulaaya abagenda e Bulaaya, kuba kye ndowooza nti balinamu ku busente n'otusinga. Bamanyi kye baagala. Mmwe ne mugamba nti balina empisa embi. Bamanyi kye baagala. Abakyala bonna bamanyi kye baagala, naye gwe w'omiisingamu ekimu ku ebyo bye nkugambye mwambuleera, obudde we gye bugenda obuzibu bujja. Ambuleera yonna making sure nti ogikwasaganya. Average ono average. So nga ate mu abasajja mwagala ekintu kimu, respect. Kubanga omusajja respect kyataminga ng'okumwagala. Omusajja teyeetaaga kumugamba buli lunaku nti I love you. Gwe gonda olwo omwagala. Fe okutwagala kwaffe respect. Kyova olaba nakugambye nti fe abakyala abeewanikawanika mbu tuli basereebu tulekebwawo nnyo. Senga tugaana amampa ati gali munno ajja n'agezaako gatema ettabi ne liwagalira, n'addamu n'alitema, kati alitema emirundi nga 7 n'agamba nze nkulesse. Fe abasajja respect. Yemmwe kye mulowooza ng'okubaagala. So kasootampa respect nga ngamba nti tanjagala ofuuse gundi kati afuuse kiwaji. Naye olwaba ofuuse kiwaji lwaki tompa respect? Anti nakugambye tuddayo mu bye nayogedde nti oluusi tukikola nga tetumanyi. Olw'obwo obunyanya bwe tuba tufunyeemu obutonotono. Kati nze nsobola okutambulawo mu kkubo abantu nga mukaaga bambi
bijebale nakuwubira nempulira nga ndi wakabi kati wojja Faluku nga gwe omusajja wange nengamba tonsinikira tomumanyira naye wontemayokko ebyowatiro nga 3 bina nentereera naye banna abasajja abalina abakazi nga bano muli ku pressure omusajja nga talina linnya kuggwe akikola atya ati nakugambye omusajja nga talina linnya kunze ayina kubanga tagenda nga muteweta nga muteweta ayina kubanga tomala gamuweta omusajja nga gwesiweta financial muscle eyinza obutabaawo naye ekyokubiri nina kubanga nkwagala kubanga oyita ku Akaaye ng'enduulu evuga enduulu eyinza obutavuga enduulu eyinza obutavuga research naye nga akulaba aba akumanyi ye bakikola batya gundi kuba odiringa n'abantu bangi Faluku bano baani bakadima simanyani kabogoza wowe wuyo gundi bakikola batya ababawasa ababeera nammwe abawangala naffe omuntu owangala naawe ne waabanga abadde akwegwanyiza ansa gy'oba omuwadde gyagenda nayo pressure ndabanga muyitirivu anti kaakati ky'olina okumanya nti omuntu okukwesimbamu Faluku alina kubanga naye tagenda Juliana mwagala nnyo woveri ne weesimba mu Juliana kkiriza nti Juliana aliko abalookezi bangi naye naawe jangu ng'ozze okumuweta ate making sure nti akwagala bw'oba tosobola weta Juliana muleke muveeko kati nze mpadde example kuba yansingira mu basita abamusobola omuweta kuba gye bali babaawo ate nga sina bakulu nnyo kubanga gweoyinza okulowooza nti abo beetaaga basajja ab'emyaka 60 abaakolamu ne wajja wavaayo nga Faluku ng'ono nga yamuweta nno ate okagasa abaana bato basobola obbaweta nga lwaki babaweta babasobola bagamba temusoboka amanya gabasinga obunene ekyo kituufu naye otuuka n'okkiriza okkiriza omwana n'agamba nti naye omanyi ekituufu kiri nti Priscilla osaaga n'okuzaala n'ozaala bane manyi bino ebya Justin aweta mu buwesaawo kukubayo kagambo n'adduka abaana balina gundi baana balina lo babamu naye lwaki bo batya nnyo ebiseera bisinga abalala omanyi intimidation yeni ogiraba eva mu kulabira muntu wala President Museveni omulaba muntu nga ffe era senga teyaliiko bukuumi obwo buyitiridde ng'asobola okutuula kati awo nga kwowino wandisanze nga si musajja muzibu ng'abaana bamugira ng'osobola omutuukako n'omubongako naye ekimuleetera okubeera nti muzibu ali wala ate watutumu ate ye mukulembeze wajja nibanaye Museveni omusembeera otyo naye ng'ajjukira muntu naye omusembeera bw'oti olaba nga talina buzibu so nekino bwe kiba omuntu yenna tebakulimba Faluku nti waliwo atasoboka mu nsi muno Katonda yatonda buli muntu ng'alina feeling waliyo abakazi abatasoboka mbu anti amatabi galiwe gagaana okukutuka olwo nga tasoboka okubeera ne mujjawo gw'omanyi n'okubeera ne mujjawo gw'otamanyi kiriwo ekikola ku sayidi y'abakyala byombi si byagala tewali kikola gw'omanyi aleeta obuzibu okulwanagana wakati wammwe gw'otamanyi abeera dangerous ku mukyalo ono atamanyi sikufunye bulungi gw'omanyi mujjawo yes ng'omumanyi aleeta okulwanagana mu masekkati gammwe kubanga aba akumanyi naawe ng'omumanyi olina abasawo b'ekinnansi b'omanyi tolinawo gw'osobola kutuukirira nga musawo wa kinnansi ng'omumanyi simulina singa Katonda nakuwa chance n'ofunayo omusawo w'ekinnansi omu n'omukolako interview n'oba totaddewo kamera ajja kugamba nti bakasitoma abakyasinza okugendayo be bakyala abasiraamu ng'ontiisizza kubanga omukyalo omusiraamu aba amanyi mujjawe abasawo b'ekinnansi balina nnyo bakasitoma abawala abasiraamu ngambye abakyala abasiraamu why nti amanyi mujjawe competition eba nnene era singa obadde osobola okufunayo omusajja nga musiraamu nga takulimbe ebizibu balina bingi
Haji Bahaji bizibu bitya ebya competition n'abasajja batali basiraamu nga bali mu polygamy. Kino abasajja tebakimanyi. Ate abasajja balina n'ensobi endala gye bakola n'abeera nga nze mukyala we n'afuna side chick n'amubuulira nti gwe mukazi wange ye Namayanja takumanyanga kati omuwala oli waaba mmanyi abeera abawabulabe gyendi kati byombi nze sibyagala. Abawabulabe gyendi kati gwe olowooza nti asirise naye njagala kutegeeza nti Katonda yatukola wabanga wa bujja ate nga ffe tuli mu kifaananyi kye naffe tuli ba bujja tulina obujja sikiriza obagaana oli agamba nti Bahaji tebakolagana bulungi nnyo. Kaakati va ku bintu bya kamera nze njogera ku reality. Nze obanga ondeetera Faruku interviews ndeetera nga interviews eza reality so si ez'abantu. Anti reality zino abasinga beesigama ku bitabo ebitukuvu nti kino ne kino ne kino. Faruku bye tusoma mu kitabo ne bye tukola oluusi byawukana. Njagala mbeere nnyo ku bye tukola. Kituufu kubanga olaba mu Bayibuli yaffe tulina amateeka 10 naye tugamenya bulijjo kyogamba nti tegali mu kitabo ekitukuvu. Mwegali. Kati ndi ku bye tukola tombulya bye tusoma. Abakyala abasinga nga naddala abasiraamu kuba be basinga okumanya bajja baabwe. Ffe abatali basiraamu oluusi omusajja akukuta obanga gwe main chick. Nsobola okubanga ndi main chick wa musajja n'abeera eyo nga yeekweka Namayanja takumanya ebiki biki kubanga ayinza n'okubeera naawe n'enkuba essimu sirika naawe ali naye n'osirika kubanga nakubye essimu naye oyo gw'osirisa wabulabe gyendi era kivadde ki Katonda n'akwambula ne mumanya. So kati gwe mujjawo ekitegeeza gwe ebyamujjawo tobibirivingiramu sibyagalira toyagala ddala mujjawo naye mujjawo bagamba si muyeekera kati ebyo bya luyimba nze muyeekera. Mukwano si muyeekera nze muyeekera era simwagala kiringa kiyungu. Nze muyeekera nze simwagala. Mujjawo muyeekera era simwagala. Oyinza otuwa ku nsonga abawabulabe Abaganda balina akagamba olugero olugamba nti bakazi bajja akabugo kakadde tekagwamu bukuku. Nze sina interview gye nali nkoze nga simanyi kyenjogerako ngambye funayo omusawo w'ekinnansi omu oba bano basheeki bano abasoma dduwa zino ez'okkuba ebitabo gwe toteekawo kamera yumya bunyumya mboozi naye ate toteekawo simu nti omurekodinga ajja kugamba nti abantu abakyasinza obulogo be bakazi abasiraamu. naye ku nsonga zaaki? Ku nsonga z'amaka. Gobanga nze mukyala wandiyagadde okuwulira nti nina omulala gwe nnyendako teri ayagala. Nakugambye nti Katonda yatutonda wa bujja. Kitegeeza tuli mu kifaananyi kye bw'agamba naffe tuli ba bujja nga ye including me. So mujja waba muyeekera tuve mu bya kunze ku bakyala bala simanyi naye kunze muyeekera. Naye bw'oba tomumanyi nga weeyo wala ndowooza tewabaawo buzibu nnyo. Entegeera yaffe abakyala tuli basiru nange kanneeteekemu. Tulabangako ku mukazi agenda mu maka n'asangamu omwana ow'emyaka 8 n'amukuba ng'amulabira mu kifaananyi kya maama we eyagenda edda. Nakirabako. Lwaki abaakuba omwana ono? Bujja n'obusiru. Kati omukazi waakubidde omwana atalina kye yali amukoze ate singa abadde asobola okulaba ku maama we eyava edda ku musajja oyo. Gwe entegeera y'abakazi emu enema okutegeera nange kubanga ndi mukazi. Nze saagala ku bintu byakwewomereza mu kamera ndowooza kyekinjagaza abangi. Nze sikolangako interview oli n'agamba nti nayogedde nga nnimba. Toyagala womereza? Kubanga nti buli we naawomereza ekintu kijja kumbaako lumu Katonda akindeeteko bakomyewo obutambye bagambe kirabe ki kino kyali kigamba. Naye ate nze nalabako omukazi ng'ayagala abaana ba mujjawo okusinga ababe. Omukyala yali apretendinga. Yali yazannya firimu. Yali yazannya firimu. Tekisoboka? Mujja we yali akyali n'omusajja ono. Mujja we waali mulamu naye tebakyabeera naye.
Okay, yanoba yagenda abaana ne bajja eno naye ng'ono omukyala ali mu maka kati ayagala nnyo omwana ono n'okusinga ku baana. Kati omwana nga ddala wa mukyala atakyalina musajja ono simulabako buzibu era omukyala oyo yali mugezi. Yes, omwana talina buzibu oyo. Talina buzibu. Aliwo alina obuzibu. Omukyala alina obuzibu yo yattunka n'omwana talina kyamukoze. Either omukyala oba alina omusajja ono oba talinaye. Oyo omukyala oba olina obuzibu. Nalabye ng'omukyala step mom ng'aliisa omwana empitambye. Anti abakyala kika kyaba ate. Abazungu balina olugero olugamba nti kama is a beach. Olaba Faruka ebintu bino bye tukola mu bulamu buno nga tetunafa tubisasulira. Nze simanyi yo step mother yali akoze ebintu ebyo n'agenda nakyo. Simumanyiyo. Nze sinyumye bya firimu. Buli step mother eyali akozeeko ku kintu ekyo omala n'okisasulira. Buli step mama yali erisiza omwana akakanja. Yes, omala n'okisasulira. Ebyaddala. Babisasulidde abasinga? Yes, mbirabyeko n'amaaso gange obisasulira wakiri mu baana bo. Si kirungi era nze mbadde nsaba abakyala. Omukyala maama w'omwana waba mulamu. Wakiri ogamba taata omwami ono gwe wafumbirwa n'amuwa maama we okusinga okubonyaabonya omwana oyo. Naye ofa ki n'ensi Faruku? Ani afa n'ensi? Omukyala ng'ofa ki n'ensi? Ati ofa ki n'ensi? Priscilla, bwe mba ndeesa abaana bange ng'ate nze mbeera ewuwo nga nze gwe abeera ewange ne mbakuleetera abaana bange ab'ebbali buzibu kyawo? Kaakati abaana be nkusanze nabo Faruku si babuzibu nabo. Nze bensanzeewo ng'ogenza okunkwana ng'olina abaana abo. Nze Namayanja sirina buzibu nabo. Abaana benfunako obuzibu be bato ku benzaddewo. Nkufuna. Nzadde omwana mu 2023. Oŋŋambye Faruku olina abaana 2. Nze n'enzaalawo owookusatu. Mu 2023. Mu 2023. Ate n'ondeetera omwana eyazaalibwa mu 2025 oyo we muwe maama we. Akiregeza ali mu maaso g'ono. Owuwo. Anti maama we yafa. Kati maama we waaba afudde. Maama we waaba afudde. Oyo mutwala kuba omwana oyo aba wange spiritually. Oyo mutwala. Kuba aba wange spiritually. Agenze ku kyeyo. Simutwala. Simutwala. Baki kibakalubiriza? Anti kaakati. Kubanga osobola n'ofunirako akasente. Oli agenze ku kyeyo. Apukiipu. Entegeera yaffe abakazi kankiddemu. Oluusi nafu. Okusinziira ku mukazi ki? Ekitegedde? Nkuwulira. Nze nange njagala okweteekamu kuba ndi mukyala. Nti waliwo entegeera yange eweebeera nga ya waggulu, waliwo ne weebeera nga ya wansi ddala. Nkuwulira bulungi. Kaakati omukyala ono agenze ku kyeyo nga gwe wasabye omwana we ng'ate omwana oyo muto ku bange yinza obutamutwala kati neddiramu nga nze Namayanja. Tomutwala? Simutwala. Nga muto ku bange ate nga maama we mulamu. Tomukwatako? Sikwata ku mwana oyo. Tuwe ensonga. Kati ensonga eyo omukyala ono gwe naye ababa bazaala omwana oyo muteeka obuteeko okukkaanya mulabe omwana oyo waabeera. Omanyi kankubuulire. Ono omusajja tomwagala kiki ekigenda mu maaso? Omwami wange mba mwagala. Omwami oba tonjagala kiki ekigenda mu maaso? Mba nkwagala naye tonyigiriza nnyo nnyindo okusinziira ku kyeyinza kufulumya. Priscilla, mba nkunyigiriza ku ki? Anti kati maama wo ono omwana muto ku bange. Ate ffe tetuli basiraamu. Ekyo ndowooza kibadde kyetaaga kubuuza mukyala nga musiraamu. Nze siri musiraamu ndi mukatuliki. Omusajja yakola ensobi. Ensobi anti kaakati genda ensobi ogisootinge n'omukazi oyo gwe wagikoze naye waba mulamu. Omwana gwenzikiriza nga maama we yafa oyo aba wange spiritually. Oyo aba wange gwotakwatako. Ate mukkiriza nga maama we ye yansooka okuba naawe.
conditions nga nkakali kaakati ate ekirala ono gw'okoze naye ensobi n'amala n'afa osooka kunneetondera. Omwana waba muto ku bange era osooka kunneetondera kuba kati nzirayo omanyi nze njagala ntereeza ebigambo byange Faruku leka ntereezeemu. Abaana bensanzeewo nze sibalinaako buzibu kubanga saabimanya. Nze naawe tugenza okusisinkana ng'olina abaana bano mu butuufu mba mukazi mujega okuttunka nabo nga nfa kinensi sifaana nsinzi. Nanti weerabidde naawe oli mukazi. Anti olwokubanga ndi mukazi olwokubanga ndi mukazi ŋŋambye nti abaana bange bano benkusanze nabo sibalinaako buzibu. Obuzibu bujja nkuba n'abato ku bange. Obuzibu bujja waawe sitegeera kintu. Weesiriwalizemu omulina. No, Priscilla, sitegeera bano baawukanira wa ne bano b'osanzeewo. Tewali njawulo bonna baana. Nagambye nze siri musiraamu. Omwana omuto ku wange kitegeeza obadde mu bwenzi. Ffe tetuli basiraamu. Priscilla. Kyova olaba Priscilla. Ensobi zikolebwa abantu nga woogambye amateeka. Ensobi ekuleetera okuggyako kondomu eyo eba esusse. Kiddemu? Nti ensobi eyo ekuleetera okuggyako kondomu eba esusse. Mukwano. Ojja leeta obuzibu Faruku. Amateeka ne mu Bayibuli amateeka 10 abantu bazze bagakola ki? Bagamenya. Kiriza ensobi tibbaawo yakoze ensobi wabweru wo. Wemanze mukyalawo. Abaana bano tebalina musango. Ekibuuzo. Wemanze mukyalawo. Onzikiriza okuzaalayo ku baana abatali babo n'obaweerera naawe. N'omikisingamu. Okkiriza. Woba tokkiriza tontabula Faruku ojja leeta obuzibu. Omanyiza obuzibu bwange nina nkiza ate. Angiza kino kitegeeza. Nina obwagazi. Asebo obwagazi neeraliikirira nnyo. Olina akatengo. Sagala bimpa pressure. Kati ki ekikuwa pressure? Ebyo. Ekyejo oli mwana muto nnyo. Olina ekyejo. Mbeere. Kati mbwa akatengo kavaawa. Anti kaakati Faruku omanyi abasajja mwe muba mukwana abakazi. Mwenga mutumikisinze ekiro n'emisana. Abakyala bamikisinze. N'osanga mutwala abaana ku DNA 5 nga mulimu basatu. Faruku abo bakazi balala naye nze we nkugamba nti omwana wa gundi aba wa musajja oyo. Nze kunze abakyala balala simanyi. Naye nze mwana njagala nzaale gwe kasita nkuyita nga Faruku nina wanfunyisiza olubuto omwana wuwo. Kubanga yensonga lwaki olaba nti nkopezeza emyaka gino gyonna. Nga Faruku sinna kugamba nti nafunye olubuto mugundi. Ewe nkuyitira ne kugamba Faruku ndulina. Gwemba nkugambye abayooyo. Kaakati Priscilla, nze kyemba ngamba nti abaana bano tebaba na musango. Kati gwe kyogamba kikyo. Faruku made nkusaba onyambe. Nze gwe obuuze ebibuuzo. Kiriza ansa zenkuwa. Gwe ezizo zisigaze mu nnyumba yo. Webale nnyo. Mugenda tukola ekintu. Kuba abaana bano tomanya mwe muyinza okubeera ba president. Bogoba. President tewali buzibu. Muleke wa mama we. Nze wembeera. President muleke. Mukwano. Mujja subwa emikisa. Emikisa kanjizibwa egimaze okumpitako. Lwaki muti abaana abazaaliddwa nga kiva kuba maama baabwe. Bamama be baleeta embeera. Yes. Faruku nakugambye nti abakyala abasinga tetutegeera. Omanyi lwaki nkozesa plural? Nange nga nandigambye nti tebategeera. Naye ngambye nti tetutegeera. Nkuulira. Nze Faruku nga nakuzizza omwana gwensanze mu maka oyinza nga tebakubuulidde nti sinze muzaala. Gw'osanzeewo? Yes. Oyinza n'okwewuunya. Nga tebakikugambye nti Namayanja si yazaala omwana oyo. Owakano ogamba nga bafaanagana. Omuwakera. Entegeera yange tenzikiriza kubonyaabonya mwana gwensanze n'ataata we. Entegeera yange nze tenzikiriza. Senga akikola. Ate era entegeera yange tenzikiriza kuwangaala na mwana ansanzeewo. Omupya mu relationship yo. Entegeera yange tenzikiriza. Singa akozesa akabuli n'amuleeta. Oba ogenda kuteeka ebituuli mu mukwano gwaffe. Wali olabyeko ku maka ng'omusajja talya waka. Nagalaba. Nga talya waka. Naye nga n'omukyala wali balina n'abaana.
yeekengera okudda ewaka mbamanyi ekyo gye tuba tulaga. mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time.